kulu bwatyo Matayo twino mu Juni jalimu bakwano gwange mu kiseera kino tugenda gezaako kubanga twekenneenya obulamu ono bwalimu mu kiseera kino ebibuuzo ebingi bibaddewo kasookedde tukola program naddala eri mukwano gwange eyakoma programu yakoma gye twagimalira abantu bangi ate mwakitwala bulala abamu balowooza nti Matayo baali bamutadde kwegamba sisobola kubanenya kubanga kwe kuyaayana kw'abasinga obungi kati okuwulira obuwulizi nti Matayo tumuzudde oli akikubawo nti Matayo alabise congratulations mwayogera ebigambo bingi abamu ne mutandika okubanga mu celebratinga naye ekituufu kiri nti eyo program yali etuyamba kubalaga nti twali tumuzudde mu kifo kyalimu oluvannyuma lwa sabbiiti 2 ebyaddala nga tetumanyi omwana w'omuntu ono we yali bw'atyo nno mukwano gwange ali kati no mu kiseera kino njala tugezeeko okubanga tukuba toki n'okwekenneenya ekifo ekituufu mwami Matayo kyalimu era nambeera ki gyalimu kambategeeze ku mulundi guli nababuulira nti Matayo twali tumuzudde ng'ali saidi wali Entebbe simanyi oba ye CPS y'Entebbe Central Police Station kyonna gye kiri naye ndaba nga ye poliisi enkulu ey'Entebbe kambategeeze nti nakati gyali era okuva wenabawa update eyo tubadde tugezaako okubanga tukola kyonna ekisoboka wansi w'enjuba okulaba nga lwakiri tukwatagana n'abantu ab'enjawulo nga tukwatagana n'abantu abesimba abasobolera ddala okubanga lwakiri baggusa ekyo ekiruubirirwa kyaffe ekyokulaba nga mwami Matayo twino mu Juni asobola okubanga ava mu mbeera gy'alimu kati olwaleero ekyenjawulo ekiriwo kyensobola okubanga mbategeeza kwe kuba nti Matayo tumufuna era bwe tugendayo kasabula ba feesi yange mwami Kato waliwo ne bannaffe abalala batontono bamanyirewo nti bano bantu ba mwami Matayo era mbebazaamu bano abakyamulina naddala poliisi si bitongole biri ebirala ebiwangadde naye gyabadde naye wano kati poliisi bwatyo nno ye mulina mu mikono gyayo lwaki mbebazaamu nti bambi tebatondawo mbeera yonna yakutuzoganya nti ate mulinde ABCD era olutuuka ng'abuuza Matayo nti yes tuno mu Juni Matayo bwetyo nno nga tumufuna bulambalamba bwe tufuna Matayo twogeramu ABCD ye n'agezaako okubanga atubuulira kikyayitamu embeera gy'alimu mu kusooka kwa byonna Matayo afuna ekyokulya ekyokulya kino kyafuna kyekyo ekitambulira mu mizizo gye omutali butungulu omutali munnyo kifuna oluvannyuma lw'okubanga lwakiri twasobola okubanga tufuna we twesiga we tukimugira awo n'abeeranga ali bulungi stress yo ebyaddala emuluma nnyo ngambye nti stress emuli bize nnyo naddala mu kaseera kali we twakulira programu eri naye essuubi yalirina nti kyenkana n'enkeera baali bagenda kubanga bwe batyo ne bamuyembula abeere ng'avaayo kano kakulu nnyo kuba nti nkakutegeeza oleme kubula yadde nkyogedde nti Matayo tuno mu Juni mu kiseera kino ali mu mikono gya poliisi tekitegeeza nti poliisi ye Uganda bwetyo nno nti kati yamuyinako obuvunaanyizibwa obw'enkomeredde nfuna bulungi tegeera bulungi tugambye yadde ali mu mikono gya poliisi y'eggwanga lyattu Uganda naye poliisi ya Uganda omulimu gwayo omukulu kumusuza na kumukuuma naye abamuvunaanyizibwako tukitegedde lunaku lwaleero nti era balala kankaddemu munfune bulungi nabagamba Julia balamu nti yali mbuya bannaffe abasemaayi be baamulina then egyo yamaze ebbanga erisinga okubanga ddene era nenkutegeeza nti SFC ye yamuggyayo bw'emugjayo asubuhi n'emutwala bw'emala okubanga emutwala era mu bifo biriyo saidi z'Entebbe naye abeera naye oboolyawo akabanga oba nabo ne kibatuulamu nga bagamba Zahama eneegwira ffe kati ne bagamba ono obutamwesibaako leka kati tumukwase poliisi emutukuumire n'olwekyo nkiddamu nti poliisi eyinza okubanga mukadde kano terina Matayo nti ddala emuyinako obuvunaanyizibwa era ekola by'erina okukola nga poliisi yakuno naye ekikulu mu byonna kwe kuba nti erina beekuumidde mwami Matayo twino mu Juni akukunjagadde mbeere nga lwakiri munywanyi wange lwakiri nga kaba corrected bulungi obeere nga okafuna anti Matayo tuna mu Juni nga bw'omulabaawo olwaleero kitegedde kubanga n'abamu ku abo abali naye bw'otuuka okubanga twogerako nabo era ogenda okulira nga birimu okujuliza buli kadde birimu okujuliza mulindeeko ABCD mulindeeko gw'okimanyi nti gye biggweredde wayinza okubanga kumuwaluwo akimanyi nti waliwo olukuŋŋaana olugenda mu maaso mu kiseera kino saidi wali eri emunyonyo waliwo abalutegedde olwono lwababedde kyolina okumanya ababedde ba generaali naye nga si bawano bokka wabula waliwo n'abakulu
abakulu abavudde ku munsi ez'ebunaire kati bali eyo batudde kati mwaba batudde eyo ge tufuna galaga mu bajenerali kati no mwe muli abo abalina okubanga bavunanyizwa ku kisemberayo ddala kyekiri kyenkugambye nti polisi newankubadde wategedde nti waali naye si yeyina ekyenkomeredde ku Matayo atwina omujuni wabula yo etuyambyeko ebintu bibiri. One, etuyambye okubanga emutereka n'ekyokubiri n'emukuuma mutereke abeere ne wasula era naye basobola omusanga naye mukuume bakawule tebagezaako okujja ate ne babeera nga beeyambisa amaanyi ag'enjawulo ne babeera nga lwakiri nno bamubabbako kaakati gyegyo emirimu ebiri gye njagadde musobole okubanga mumanya lwakiri poliisi gyeyinza okubanga ekola mu kiseera kino. Waliwo ekirala ekyenjawulo kye nandyetaaze nakyo nga baneko naawe era obeere nga bwotyo mukwano gwange okimanya bwe twongera okubanga mukwano gwange twekebejja n'okwekenneenya ennyo tusobole okubanga tutegeera naye ddala kiki kaakati bino byemu ku ebyo eby'omu nkuubo bye tusobola okubanga tufunamu abo abatono bye batusunirako busunuzi kaakati kano kawulire n'obwegendereza ŋŋambye ebimu ku bitono era abatono bye basobola okubanga batusunirako busunizi kawula tukubiddeko bubbizi naye tukitwala okitegedde batugamba bwe bati njagala owulirize njagala ogoberere otegere Matayo tulina omujuni lwaki alikyali obudde buno. Okoze bulungi okusigala nga bwotyo mukwano gwange okyatambudde naffe programu tugikoze leero olunaku lwakuna nnaku za mwezi 10 omwezi ogwokuna kyekyo lwakuna nnaku za mwezi 10 omwezi ogwokuna 2025 ogwo nawo kati omwaka gugenze mu byafaayo Matayo nagwali gujjukiranga era nagwali gujulizanga nti ne mu 2025 era baddamu ne bankwata naawe kakati getufuna galaga abakulu bano time yatuuka ng'ekyamazima okusinziira ku above abaali bamaze okubanga basalawo nti naye kati mwategedde ndowooza tusobola okubanga tumuyimbula agende era tutegedde n'amaanyi ge kituufu alina abasajja alina abakyala abamwagala alina following y'abantu bagenda bakuba mutoki ate nga mwana watu bantu bavunaanyizibwa era nekino kankibagambe nti Matayo babeera naye baatakulatakola essimu ye era gwe amanyi nti olina byobyo yonyumya ne Matayo aye nonkwogera ng'asaaga nabagamba nti olumu neegendereza abamanyi bamanyi bwe njogera bwetu nga ninga ngaseka omanya nina kyempisawo mu magezi nina kyempisawo mu magezi naye nga te mbeera ng'asaaga naye nga kiba kya ddala kati gwayinza okubanga olina byewanyumyanyumya ebya swakaba ne mwami Matayo tulina omujuni ku ssimu ku WhatsApp abasajja message baazitakulattakula omanye okutakulattakula n'otakula n'oddamu noga nti ani ono faaza ndowooza waliwo kati awe yeetegedde ani ono kyona nabagamba nti musooke muleke essimu ya mwami Matayo mbyogera bwe ntyo nga naye nkiddamu nti musooke mugireke abayaaye buli kadde bagibeera bize naawe akati ekyo maze okubanga okitegeera mukwano nga bwe nkikugambye sofa nti bwe kityo olwakiri mukwano gwange bwe kyali nti essimu gyo ne basooka ne bamutegeera kati mu kumutegeera bwe bati n'abamu ku babedde be baasanga mu ssimu eya mwami Matayo tulina omujuni n'abantu ate be baalabye nga bazze ku lwa mwami Matayo tulina omujuni abasajja ne bakkiriza kitegeeza omuntu ono munene affe lwa kumunyoma nga tumulaba myaka tumulaba sayizi naye alabika ateekeddwa okubanga muntu munene tugenda kukola ki abasajja order from above neraga nti ono balina okubanga bamuta wuliriza musooke mumuta agende lwakiri tunaamulabanga oluvannyuma mpola mpola naye wakati mu kwagala okulaba nti Matayo tulina omujuni wano goberera twagala okubanga tumuta agende bwe tuli batumwetaaze tuli muyita najja ne wajjawo okutya nga kufaanana kutya bwe tumuta n'agenda mu mbeera eyo abawi b'amagezi bangi n'abasajja abali naye abagezi bangi mukimanyi nti omuyaayo yasobola otutwala mu mbuga bino byenkugamba nno bya ddala mukimanyi nti omwana oyo asobola okubanga atutwala mu mbuga n'atuwaabira kakati tusobola kubanga tukikola tutya fe okumulinda nga tumaze okubanga tumuyimbudde ate atutwale mu mbuga
lwaki ffe tetumutwala mu mbuga yadde nga tukimanyi nti ayinza obutawangaalayo makiri n'afuna bbeero n'afuluma bino nno byenkugamba biwulirize na bwegendereza kuba nagambye nti nazze mu puroguramu eno kwapuddetinga ku mbeera mwami Matayo Tunomu Juni sofa mukwano gwange gyalimu mukwano gwange mu kiseera kino era omanyi lwaki nti ku ddakiika eno atannaba kubanga bw'ati omwana w'omuntu avaayo gy'akuumiddwa. Bamuyita Matayo Tunomu Juni bwatyo nno musajja wa Katonda Matayo omulanzi yoyo gwe tugezaako kubanga mukwano gwange twogerako mu kiseera kino nabagamba ku mulundi guli ogwasembayo nti mwekimuba munkolera mugule naddala items eziri ku kitebe kyaffe ekya Matayo Foundation kubanga twetaaga ssente saakoogera nakoogera kyokka ate mwana watu waliwo abangi kati wakyabyogerere oba yagadde ku byogerere ddala ndi mukulu ekimala ate gwe tonnalaba nsi y'ensonga lwaki nti nno nnenya naye ekirungi nti message be nali njuwa bo basobola okubanga bagitegeera so njagala kubanga nkiddamu nti yenna abasobodde please tugezeeko kubanga tugula items ezo za mwami Matayo Tunomu Juni akasente keetaagisa ebyaddala keetaagisa tusobole okubanga tukola kye tulina okukola mwami Matayo ono tulabe nga kyonna kye kiri kubanga ebyo byonna newankubadde nga mbikunnyonnyodde n'obitegeera bulungi ate birimu bino aye twandibadde tumugira tumuta naye ate ayinza ogira tusooke tukole kino yadde byonna biri bwe bityo njagala kukikkaatiriza nti gye kiggwera still ebyaddala olunaku lwaleero twabadde n'essuubi ddene nti ssaawa 5 ez'okumakya yabadde ayina okubanga bw'ati avaayo okusinga ku message twasuze nayo okuva olunaku lwa jjo olwokusatu leero wabaddewo essuubi ddene nti ssaawa 5 yabadde ayinza okubanga bamutuwa naye kiri kyenkugambye ekya waliwo ebiri emunyonyi eyo ne batulaga nti bye bikyakoze bitya naye era still nkiddamu nti gye kiggwera temunjogeza bingi Mr. Money oli atugamba nti money made money mad kati nno mwana wattu nkajeyo bulungi nabagamba nti bwolabanga niyange yeebuzaabuza mbaako nekyempisaawo oli ajja kulowooza nti ndi wano mu katemba kaluse buno okusekaaseka yatugamba atya Mr. Badman yatugamba nti man made man mad si kyekyo bakategedde oba era babulamu muyigena mu olukolusuufu ate muyigena okusomera ebbaluwa mu bbaasa kakati nga nkyabawo ekirala musobole okubanga mutegeera olwaleero we luzibidde ekyo kinkatako stiiro okwongera okubanga nkikkaatiriza lwaki nti mwami Matayo Tunomu Juni talina nnyo kwegamba sources za funds ziri awo sente ziva mumwe naddala babadde bajja for consultation ku ofiisi ye naye ate kati consultation tekyabeera okubanga ye nannyini kugisobola ate taliiwo ekibadde kimuyamba okufuna akasimbi akaddukanya yafeesi ke kasente ke mumuleetera ne mugula kopa mugula ebikomo ne mugula engabo ne mugula biki ke kasente kabadde akozesa so kati otegedde nti source emu eya consultation fe eyo tekyaliwo source yekka esigaddewo ate nno yatuyambye nyine ku kyalo nti nakibagamba juli abalimu luli nga kwogatta ne bana ba Board of Africa n'abasobola okubanga lwakiri batusuula ejjamba netumanya nti kati ebya rent ebyo bya alhamdulillah so nkiddamu nti bwe kibanga ketwetaaga ssente ziyina kuva amwebyo ebitundibwa ate nga biyamba bulamu bwaffe waliwo emikwano gyange bangi abadde bakyambuuza naddala ku bikumu byaffe ebya kopa katwogere naddala ku kopa ono wababede kopa oyo wababede tumwogeddeko kituufu ojja mulaba obukomo obumu nga buli mu kkala eya bbulu obulala buli mu kkala eya bbulaaka kankinnyonnyole katono nnyo kubanga bangi atera mubimbuuza nnyo kale neŋŋamba nti wenabinnyonnyodde teyabitegedde kale eya bbulu ne kale eya bbulaaka tebikola makulu kwegamba eri obulamu bwo ne protection yo ezo just mere colors nti ekikuwa gwe ng'omuntu choice okugamba nti akakala bbulu kano ke kankoledde oba nze bbulaaka yenkolera ekyo kikuwa mukisa kusalawo ku kkala enenyumira skin yo oba enenyumira omukono gwo n'ebiringa ebinaye ekikulu mu byonna bwe bwolaba obuyinjayinja obwo obuliko bu pieces obwo musobola okubanga mubulaba obwo bwe bukola amakulu
nti kano kolaba ka leather akakoma akakoba aka leather kemulaba katuyamba kukwata ziri pieces ez'ebirungo biri ebya copper ebya tantalum oba tantalite sako ne silver oba olyawo n'ebirungo ebirala so n'olwekyo tugamba nti kati akabbulu n'akabbulaka kaluwa akasinga amaanyi obwo bonna bw'ababede bumulaba obwo bonna nkiddamu nti amaanyi ge gamu yeno just kala eyo tebasumbuwa mutwe kumbuuza bbulu ne bbulaka ani asinga amaanyi nedda tujja kuleeta n'obwa red nga kakoba ka red naye ekikulu mu byonna bwe buno bwe mulaba obwo obuliko twagamba kino kati nnyamba mikwano gyange abakatwegattako abadde bakyasigadde nga lwakiri bambuuza nyo kakati kalulaate kakati obuntu omubulaba mu kale eyo eri bamugirabanga ya golodi mugirabanga yaki naye njagala nkutegeeze kale eyo gyolaba yefuuka mixture ey'ebintu ebyo nanga tubigase kyova olaba tojja kalaba mu kala eya kopa kala eya silver oba kapa eya tantalite wabula nti oluvannyuma lw'okubigatta byonna ne bifuuka akatogo bikola kala eyo gyolaba obukoma obwolaba nkiddamu nti bwe bwababedde obwo bwe bwababedde bwa muntu alina ku ssente naye nga tulina n'obukomo obuli lwakiri wansi w'ensimbi eyo zennyini zetwogerako kati njagala nkutegeeza emikwano gyaffe abasobodde okubanga mutwala ku mayinja agalinga eryo ejjinja aliwo yabadde ambuuza nti bwe lityo eribeera balibeera mu masannyalaze nedda ejjinja eryo baliteekamu balbu n'olwekyo lyaka oluvannyuma lw'okuba nga olitadde mu masannyalaze kikuyamba nti nebeera budde bwakiro mukwano gwange kale ekyo tukinyonjola babeera balitutte then tulina n'amayinja amalala nga gano agali mu foomu ey'ensolo kati ng'eriri mu foomu mukwano gwange ya mpologoma lwaki riri mu foomu eyo byonna onoobitegeera kaakati ne tuba mukwano gwange n'ejjinja lino amayinja gano gensoose okukulaga okuli eryo lyolaba ne kubeerako n'eryo lyolaba ago mabedde ate okusinga ku lino lya ssente mukwano gwange entonotono n'olwekyo amasawa nago njagala mbategeeze nti mikwano gyange weegali bulungi ddala ago golabaga abakyala naye nga n'amasawa ag'abaami nkiddamu nti nago banywanyi bange weegali bulungi ddala ate ze saawa z'ababedde ddala ate okusinga ne ku bikomo by'ababedde so bino byonna tukiddamu nti bituyamba okukuuma obulamu bwaffe kambategeeze mikwano gyange nti kopo yatuyamba naddala ate mu abasajja mufune ndowooza kano kankabagambe nga mbatunuulidde kuba mmwe muli bange ebbwadde ne ligambwako nannyini lyo tuli mu mulembe omuzibu ate nga muzibu ddala gutya tetukyamalako mu kisenge buli wiiki olina okugenda n'onywa eddagala n'ogende wa muzeeyi mulasa kawalempa ku nnamba y'abamulasa naye lwaki onywa erya gundi n'ofunamu obuweerero wiiki emu n'ogamba terikoze n'ogenda ewa dokita gundi naye n'alikuwa nerikola wiiki emu n'ogamba terikoze ndowooza omusajja abajjeemu endasi yoyo muzeeyi mulasa naye lwaki buli kadde olina kubeera ku ddagala amasimu nabagamba kankiddemu ndowooza kansokere kummwe abalina zi laputopu abamu ku mikwano gyange mmwe ababalina ne laputopu mugiteeka ku bisambi ekyo kyabulabe togenda kusigaza kisenge kano katukanyumye mbunyumya ndyoke mbaze nate ku update ya mwami Matayo nkiddamu abakozesa laptop n'ogiteeka ku bisambi togenda kuba na waaka nkikugambye radiation eva mu laptop ebyaddala yeekunywa togenda gasigaza kyova olaba nti waliwo obugaadi bwe batondawo obwo koosookesa lwakiri ku bisambi bwe n'olyoka otuzaako laptop ke kayamba okukwata radiation n'etekuyingira kati va ku laptop katugende ku masimu njagala okuba akafaananyi omuntu akwata essimu ng'eno n'agiteeka mu nsawo n'atambula naye awo nkugamba kigenda kwonoona omutima bino kati mukkiriza de tuli ku kyamatayo naye kinkakatakaate mu ngeri y'emu okubasomesa bino mbisomesezza kati emyaka nga kumpi giringa nga 12 nga nsomesa tekinologi nti tumwagala era ayina ebirungi bye naye ayina ebizibu ebimuva mbiweetaaga okubanga weekengera n'okwekuuma essimu liro giteeka wano radiation yaayo bane bino mbinoonye bino si lugezigezi lwa kalule ne kalule this not rocket science nti nina gyendaga ku mwezi naye mbibaleetera ne bifuuka ebitakkirizika gye muli njagala gwe mwennyini ogende mu ssimu yo gugolinga kibayita the danger of phone radiation bw'onootuuka ku sayiti entuufu bajja bbekulaga amaanyi g'essimu gano njagala okimanye gakosa enkuba y'omutima ebiva mu ebyo ekyo kimala kitegedde kitwale bamaama b'abaana obeera n'akaleega oyina omwana akutawanya aba muli mu butalo okwata akasimu okateeka waneno mu kaleega kyeweereetera tokimanye kakati essimu ze zimu ezo njagala mbategeeze mikwano gyange newankubadde kuli ku lusegeraawo mwasoma ku kye bayita twakiyitanga ni field njerabidde gye twasoma mu physics
mwana wattu njirabidde magnetic field ndowooza mwagisomako mugijjukira kati njagala okimanye nti essimu eno weebeera ojja kwesanga nti meters kumpi nga 2 okugyetooloola awo wonna wonna gaba masannyalaze gali agatalabika togalaba n'amaaso go naye masannyalaze mbawanye ekyokulabirako nga bwolaba x-ray nti x-ray tebamalaga kukkiriza giyingiramu olaba n'omusawo ali mu kuoperatinga kwono gwe batutteyo omukuba ekifaananyi yeekweka amasannyalaze yadde togalaba n'amaaso galeme kuba nti gamuyingira so kati ge masannyalaze agali masemu gano ekigenda okuyamba okutegeera ntera nnyo bagereza kuuma kali akakopa ke bateeka ku nnyumba ne tugamba akuuma akakwata eggulu akuuma aka kakwata eggulu kanoonyereze bakakola mu kopa nti kopa oyo bwe bamala okubanga bamutabuddemu ebirungo byonna yayina obusobozi obukwata kye bayita lightning eyo weggunza wonna ebanga bomu za mu isirayiri mu gaza naye akuuma obuuma ako okulaba ku nnyumba obusobozi bwako okuneutralizing eggulu ne litakuba kizimbe kakati bw'oba otegedde nti kopa akwata n'eggulu kyekyo ekikuleetera mu sayansi owa kopa akwata gano amasannyalaze genkubuulidde nga bwakwata eggulu bwakwata ne gano amasannyalaze kati abakyala nga tebannagula kopa abasajja mu mugule abasajja nga tebannagula kopa abakazi mutugulire kopa ogambe nti bebi wange kalule kopa ono mukozese lwaki okangulidde gwe nga tukalina just nkusiimidde busiimizi tomugamba nti nkukuuma nkwekuumira oba mukitegedde now kati otegedde kopo oyo bwakwata ebitalabika n'akwata amasannyalaze g'essimu n'aga laptop n'akwata amasannyalaze gali aga lightning ag'eggulu kati ye kopo yakwata n'amasannyalaze g'eddogo akubangi baagala nnyo okukawulira naye kyaddala amajjaddu ago nago gali invisible gye tuli omuntu akikola naye nga tokiraba kati ye kopo olw'okuba nti maanyi ga butonde anuuna n'anywa amalogologo g'abantu abo agatera okuba nti gatulemesa bye tukola mwana wange babikola kutegeera butegeezi kalule mbusimanya mbuseba agobana ku visa agala genda mu Amerika bwayatudde agende London abaana bagikalule nga bamanyiira mbagala kwefuula ab'ekitabo tajja bigenda bwe mbanga nze muzzukulu wa gundi si abantu balayira gana amabere gano ogalaba bwe mbanga ndi Naalongo tajja gendayo abantu bakola ebintu beera ne kopa bijja sumulukuka byonna Naalongo ajja tuuka okugamba nti kalule mulogo lwaki byakoze binene naye ate alaba kalule atuuse okugenda gyalaze njala bategeeza mikwano gyange ne busiyogere ebigambo bingi abategedde kibayita lwakiri obunofu bwa kopa mubutegedde mukisobola okuba nga mujja ku ofiisi yaffe Kasubi naye ntera obbagamba nti oli mutukubirako tubadde tukyali bwetyo bwetwaganaga naye mutukubirako tubagamba nti weetuli ne musobola okuba nga mufuna ebikomo bino n'ennamba yaffe esi musobola okuba nga mutukubirako ne delivery naye tujja kuba nga lwakiri tugibakolera ennamba yeeyo eya 0702 688 0782 3353 ye namba 0782 3353 ye namba please mutufune musobole okubanga mufuna okujjanjabibwa mufuna ebikomo bino musobole okubanga mutambula bulungi n'ensi katumala okuddayo mu update ku mwami Matayo Omulanzi nabasabye nti buli otugulako ebikomo ebyo buli lojja n'ofuna amayinja gafaago buli lojja n'ofuna amasaawa gafaago ebyaddala obeera otusapootinze kinene era naffe olugendo lwaffe olw'okulaba nga mwami Matayo Tunomu Junior avaayo oba omaze okubanga bwoti olutweweddeko mbebaza ekituufu kasookedde mbasaba mukoze omulimu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala eno musiraamu tugamba nti barakallahu fikum ebigambo ebyo baraka era kiva mu kigambo baraka baraka abaswahili bakikozesa nnyo baraka mikisa barakallahu fikum mukama katonda abateera omukisa mwekyo kye mukoze mwebale katuddeyo bannange abantu bange oli aŋŋambye muntu wange mpadde mesi naŋŋamba nti naye kalule nkubuulire leero byonnyonnyodde ku kkopa omuntu asigadde nga tategedde kkopa muveeko nange mbavuddeko batayi bange njagala mbategeeze olunaku olwaleero tusobodde okubanga lwakiri tuddayooko eri mwami Matayo Tunomu Junior mwami Matayo Omulanzi okusobola okubanga tumulabako tubeeko ensonga oboolyawo ez'enjawulo ze tubadde twetaaga okwongera okubanga lwakiri mukwano gwange tonogaana
n'okwogera okubanga tukwatagana ne bakama baffe boolyawo be tukakasa nti bavunaanyizibwa ku kya mwami Matayo okubeera mu mbeera lwakiri mukwano gyali mu kiseera kino. Naye byonna ng'omaze okubanga lwakiri obitegedde, neetaaga okubanga mbategeeza nti mwami Matayo tulina omujuni. Ngambye nti mwami Matayo tulina omujuni, ekyamazima waali kyonna kibagambye nti tali bubi. Yemu ku video ze tubadde naye waliri ku poliisi, tumutwalidde ne ku bantu abadde bamusula ku mmeme, buli kadde ng'atubuuza nti abantu bange ne bafuuka abantu bange, buli kadde n'obeera mu kubanga bw'otyo munnyonnyola n'olumu ne tumulimbalimba namukko asobole okubanga bw'ati atebenkera, naye ng'ekituufu oyo mukyala gulaba yimu ku administrators baffe wali ku kitebe ekya Matayo Foundation. So tubaddeko naye era nga akafubo akabaddewo mu byonna ensonga ezirimu weewaawo ziri administrative, naye nga tubadde tugezaako okwagala okubanga tulaba ekisembayo mu byonna. Mwami Matayo munajjukira bulungi nti nga 22 omwezi ogwokusatu indeed awo nno we yali ayina okubanga abeera mu mukolo gwe ogw'amatikkira ekitaasoboka, naye Mwami Matayo kambalooperi nti abadde n'omukolo omulala, naye gwo gubadde gwakyama wallahi abadde n'omukolo omulala ng'ennaku z'omwezi 13 sira lunaku olw'Essande wabaddewo omukolo ogw'ekyama ku lunaku olw'Essande Sabbiiti eno, naye nagwo Mukama Katonda kirabikanga bw'ati bw'atugeredde kubanga tukanyiza naye nti ne bwe kibanga bamuyimbudde for example olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga, Matayo najja kubanga yeetaaga nnyo olwakiri akaseera ak'okulaba nga asooka okubuddaabudibwa era asooke abeere nga bw'atyo addako mu mbeera. Waliwo ekiriwo ku mwami Matayo tulina omujuni kye tukyagezaako okwagala okulaba butya bwe tugenda okubanga tukihandolinga. Mwami Matayo no nabagambye alabika bulungi, naye endabika y'obulungi ya muntu kubanga mujjajingira ku Matayo agezeemu era ne bwemutunywa n'amatama gagezeemu si lwakuba nti anywa buugi. Tukyalina ebibuuzaawo naye bye tujja bbira bafutanga Mukama Katonda atusaasidde ng'amaze okubanga lwakiri avvuunuse n'ava mu mbeera eno yennyini. Laba Mwami Matayo tulina omujuni ebigambo yabiŋŋambye lunaku lwajjo. Yes, yaŋŋambye lunaku lwajjo kuba nambuuzizzaamu akabuuzo kano, naye sooka ombuulire nakibagambako emabegako eri nga byakabaawo ne mbagamba nti we baamukutte ne batuuka ku bitaala baayambuse ku lugendo e Kasubi era ne mbalaga nti olwo oluguudo nga ndumanyi naye nga si walungi. Kati nakakidde okubanga mubuuza lwaki bwe baatuuka ku bitaala ate baakutwala mu lugendo eri ku Masiro, si Kasubi, ku lugendo eri ku Masiro. Yakinyonnyodde nambuulira abasajja baakola obumodi baali bungi. Matayo baali bamwetooloola, naffe kyetwali tetwamanya mu kusookera ddala kubanga ojja kwesanga nti yaŋŋambye ayina peya z'essaati ziringanga kumpi 2 peya z'essaati nga 4. Kale aŋŋamba bwe batuuka okumwetoolooza batyo ne bamutwala ne bamuzza eno, baavuga omusajja nga bamuvuga emisinde. Kati agenda okulaba bakkirira Matayo gy'abeera, nandi bakyali bano banoonya ki eno? Bwe bakkirira Matayo gy'abeera genda okulaba abayi batuukira ddala ku geti ekyokumira mwami Matayo no gy'abeera ne baggulawo. Olwaggulawo nga bagamba Mwami Matayo twambuke ofune engoye zoneetaaga. Matayo aŋŋamba nti awe nategeerera bye ŋŋenzeemu si bya lunaku lumu, si bya nnaku 2. Aŋŋamba yasooka n'ajjayo engoye peya zaali 2. Kale kaŋŋambe nti yajjayo essaati n'empale ya mirundi 2. N'amugamba no jjayo ebirala. Matayo aŋŋamba ne neesikamu nga neebuuza bano okuŋŋamba nti jjayo ebirala ate kaakati kiki? Awo aŋŋamba wentandika okubanga neesikamu. Ono lwe baamutwala yali mu ssaati mukwano gwange yali ya white, ye ssaati gye yalimu, naye ojja kwesanga nti obudde buno bw'otunulira essaati gy'alimu era ogiraba nti ndala nnyo ya bukubokubo obukkirira, so nga akabonero akoleka nti abasajja already baali bamwetula nti ne bandibadde beetaaga okubanga bamujja waka sitiiru bandibadde basobolera ddala okubanga bwe batyo mukwano gwange bakikola. Kale nno yeyo embeera gye njagadde okwongera okubanga lwakiri mukwano gwange nkunnyonnyolamu osobole okubanga otegeera ebiriwo ku mukwano gwammwe Matayo tulina omujuni, Matayo omulanzi. Naye nga nkiddamu era kyensembyayo nakyo kwagala kubeebaza nnyo nnyini ddala mubadde ne Matayo.
banji bali bunayira naye nga emitima gibasula w'amatayo buli ku makya omwana wange yavuddeyo muzzukulu wange yavudde bannange mwebale mwenna abasobodde okubanga mukutte kye mukutte awatali kukakibwa olina omusanga nga mutuufu yafuna dda kopa n'amumalayo nakati kale tukole tutya kati omanyi kye tuba tukola akangulireyo omwana wange olina omanyi kyoba okola oli yasizeyo kugula gundi eno ejjinja lino nati kale linterekere bwe ndijja ndiraba ekyokukola kwegamba ngalaba nti ateekeddwa okubaako bambi kyateekamu okulaba nti ensonga za Mwai Matayo zisobola okuba nga zitambula lwakiri bulungi. Ansaba munzikirize batayi bange ngenda kubanga mbasibulira wano naye mutusabire era nga mbadde mu kikola bulijjo ebikira ku ebyo tunayongera okubanga tubifune binaabanga bizze bwe mulaba sizze kubawa update temunkaka kubanga bwe munankaka temujja kufuna kituufu tujja gy'oli nga tukuwa ekyo kyetwekakasa ddala kyekiriwo njagala okusibulira wano Mukama Katonda w'ekisa akunkomere.